Ku nkomerero ya Sabbiiti eno Omusumba w'enzikiriza y'abalokole era nannyini kkanisa ya Christian Life Church esangibwa e Makerere Kavule, Pastor Jackson Senyonga yatalaaza ebitundu by'obunyororo gye yakubidde enkuŋŋaana gaggadde n'ekigendererwa eky'okubuulira enjiri ekyusa obulamu bw'abantu wamu n'okubadduukirira n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Omusumba Ssennyonga olwaleero ategeezezza nti wano mu ggwanga abantu bakyalina emize mingi emikyamu gye beenyigiramu omuli okusinza ebitaliimu, kyokka alowooza nti ng'ayita mu njiri eno obulamu bw'abantu bwakukyuka. Ffe tetusobola kuba na bumu ng'obwa paapa, obumu obwa Anglican Church reporting somewhere in England n'ebirala. Tetusobola kuba ekyo kubanga obuweereza bwaffe obumu buli individual osaba Mukama n'akulungama n'akuwa omukisa okutandika ekintu kubanga olabye obwetaavu. Onakoodde abantu bonna naddala balina amaloboozi okuyamba abakkiriza obutagwa mu makubo g'abasumba abamu abeenoonyeza ebyabwe nga babalaga amazima. Bannabi b'obulimba abamu mu Kampala bayinza obutasobola kuddamu kukola nkuŋŋaana mu bitundu ebyo kubanga abantu baabakyawa nnyo era bakooye okubbibwa n'okutwalibwa advantage of. So bintu bingi ebiyinza okukyuka. Ssennyonga alina enteekateeka ez'okutalaaga ebitundu byonna 14 ebikola eggwanga ng'abuulira enjiri ekyusa emyoyo gy'abantu n'emibiri era alowooza nti obuweereza buno wanaabumalira abantu bajja kuba bakyuse nnyo. Naye region 14 bwe zinaggweerayo nzikiriza nti statistics w'abantu bameka abalokole mu Uganda ejja kuba ekyuse, percentage wise ejja kuba ekyuse. Nzikiriza nti obumenyi bw'emisango mu Uganda statistically bujja kuba bukendeera. Asabye abantu okweyambisa ekiseera kino eky'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo bakole ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa olwo omulamu ogw'amazuukira lwe gunaasobola okuvaayo obulungi. So ennaku zino za kutunuulira ebintu bya mirundi ebiri. Number 1 kwe kutunuulira obulamu bwo, ebyo ebibi Yesu bye yafiirira ate okyayongera okubikola era mu kukola ebibi ebyo ogulumiza otya Katonda yatuma omwana we okubifiirira. So ke kaseera kwekuba ku mutima okulaba ng'obeera Munnayuganda asinga ku bwabadde, okulaba nga ebibi ebyo Katonda bye yatufiirira naawe obimuwa abitwale obeere Munnayuganda omulungi asanyusa amakaago.